Kansala omulala afudde Mukono awezezza omuwendo gw'abakansala 5 abafudde mu kisanja kino. Okufa kwe kulese bannabyabufuzi bangi ng'emitima gibennyise. Gw'olengera mu bifaananyi ebyo ye Wakibugu Charles abadde kansala w'e Seeta mu lukiiko lwa Mukono Municipal Council era ng'obudde buno kati mugenzi. Ebyo by'olaba bye bimu ku bigambo bye yasembyeyo okwogera mu lukuŋŋaana olw'awamu bwe yabadde ayaniriza akwatidde ekibiina kya National Unity Platform Bendera mu muluka gwe ogw'e Seeta. Era n'abaako bwe yamukwasa okwabadde effumu n'engabo olwagenda atabaale ate asobole okudda n'obuwanguzi bw'ekibiina ku kifo ky'omubaka owa munisipaali y'e Mukono. Nze kansala wammwe wa Kibugu Kansala Honorable Betty Namboze bakireke effumu lino agenda afumita abo bonna abajjidde ku busaawa supu kimanyi mbuzi ogenda kuwangula omuluka guno kikumi ku kikumi. Kitegeerekese nti ono yalumbibwa obulwadde ku lunaku olw'Essande n'addusibwa mu ddwaliro lya Mukono General Hospital asobole okufuna obujjanjabi. Wabula mu kiro ekyakesezza olwaleero ku ssaawa 7 ez'ekiro nasse omukka ogw'enkomerero. Amawulire agaalese buli muntu naddala bannamukono ssaako ne bannakibiina kya National Unity Platform ng'emitima gibennyise awamu n'ennaku etagambika. We tutuukidde mu maka g'omugenzi ng'embeera ya miranga na kiyongobero okuva mu bawagizi ba Wakibuga ate wamu ne bannabyabufuzi okuva mu kibuga Mukono ssaako n'eggwanga ne disitulikiti okutwaliza awamu. Okusinziira ku booluganda lwa Wakibugu Peter abakulembeddwamu mwannyina batubuulire nti Wakibugu abadde atawaanyizibwa obulwadde bwa Nalubiri era nti abadde omuntu omulungi gye bali ne batubuulira ne ku lugendo lwe olw'ebyobufuzi nga we luzze lutambula nti era baakumusaalirwa nnyo kubanga abadde omuntu omulungi ate abadde ayagaliza buli muntu ssaako n'okuweesa famire yaabwe ekitiibwa naddala eyo gy'abadde ayitira. Kansala nze ndi Lwabawe era Charles abadde omuggalanda waffe mama waffe. Charles twakomye akandika okuba naye nga mulwadde ku lunaku lwa Sande essaawa 8 tugenda mu ddwaliro ne batuwa ekitanda ssaawa 10 emulago e Mukono. Charles nakomye okwogera naye ebigambo byange ebisembyeyo ku ssaawa 8 Charles we yakutukidde. Nze mbadde mukyanjaba babaddewo ne mukyala we naye zinadde mukyanjaba nga muliko nga baabawe alina obulwadde bwa paini tubuyita ne basikoseero era amaze nabo emyaka gyera gyonna gy'amaze egyo 37 naye nga bumuyisa obubi te ne bumala ne bumuyisa obulungi n'aba bali nga tabala buli lunaku naye leero eno paini bwe yazza te teyabadde y'amaanyi nga ya bulijjo ewunyiriza wate ng'emutudde. Ate wange kinsinga omujjukirako badde mwagala nnyo kubanga bw'abadde nga nsoma nga mpita maama we era nga nange muyita mwana wange kati bwagenze n'afuna obwa kansala nga muyitira boyfriend wange emannya gembadde nga nkozesa ali ampita senga olwo oluusi nti maama we waba ayise mbaati naye ng'ekimukisa bwe kityo lwa mukwano omungi gwe tubadde naye abadde mukwano gwange ye Charles abadde mukwano gwange. Ekyojjukira ku Charles kyensinga omujjukirako kyenkakasa kyekintu kye tubadde tweyita era nga mugamba ekigambo kimu nti Charles omuntu wabanga akunyezeza musonyiwe muleke tambula agenda kuba nange siyomba n'abantu anyezeza musonyiwa ne ngenda era kyenvudde nga muyita nti boyfriend wange babadde mukwano gwange kyo sikirumwamu abadde mukwano gwange babadde bannyinaze 3 era bonna mbaagala nnyo naye ate nga ye boyfriend kubanga abadde muto nga mugalanda
Kale ku ddoboozi lyo Kizito Emmanuel ndi mukulu w'omugenzi tutambudde kyemudukirako natandika naye nga muto nga tutambula buli kimu ne muyingiza ebyobufuzi nga tumutandika n'akakiiko k'abavubuka ebiseera ebyo nga tugira ku kaadi ya DP bwe tumaliriza nga mazeeko ekisanja ne tulonda omuvubuka Safiiki amudire mu bigere awo waava ne tusinziira okugenda muki obwa kansala mu buli obwali obw'emabega tetwasobola kufuna ki kaadi bwe tetwafuna kaadi ne tugamba bwe bawadde kaadi tumuseena amaki amaanyi nebyetukoze biki bingi ne tudda mu kalulu ne tujja ne tuwangula ne tulonda ttiimu nemuyita ttiimu wa Kibugu era nga tutambula tunoonya akalungi kunjo naye bwe tutuuka gye lyabalamu ne tugenda okunoonya kaadi zaki z'ekibiina twava wano nga nze tugenda ne muto wange okufuna kaadi era bwe bamala okugirangira nga message etuuse kyava agamba nti obuwanguzi mufunye maama kaadi tugikoze eki tugifunye naye n'agenda ng'atambula ku kyalo waggulu eyo nobogenda nti bannange kaadi ngikoze eki ngiwangudde nsinze abakola ki kati era ne tuddayo ne tuddayo nominensobize ne munominensobiza ne mutuwa mulala abadde mugomesa yatusanze naye nga Charles has been a leader nga Mukono municipality tufiiridde kuba twakafiira abakansalazi 5 ku kisanja kino. Charles abadde mukulembeze mulungi. Charles abadde talina muntu gwatawa kitiibwa nga buli muntu amuwa ekitiibwa mu mbeera ye nga buli muntu amwetowaliza newaba mwana muto newaba mukazi mukadde newaba muntu ng'afaanana atya era bwe yafuna kaadi Charles yasanyuka nnyo era nga byawaka n'angamba senga oliwawo ne mu kalulu n'angamba naye akalulu tukalina olwawo nekirina. So we have lost a friend, we have lost a leader, we have lost a Charles. Tufiiriddwa Charles mu bakansalazi abadde muntu mukozi, abadde muntu mwetowaze, abadde buli omu nga amuwa ekitiibwa kye mu mbeera ye. Bannabyabufuzi e Mukono nga bakulembeddwamu sipiika wa Mukono Municipal Council Nakaddu Dora Lwembaawo, ssaabavubuka w'ekibiina kya National Unity Platform wa Kibugu mwabadde akkiririza ate ssaako n'abalala batendereza emirimu gya wa Kibugu era ne bategeeza nti abadde omuteesa omulungi wamu n'okwagala ekitundu kye gy'abadde akiikirira. Ne basaba buli muntu okuguma. Ne bategeeza nti baakubeera n'olutuulo olw'enjawulo olunaakungubagira wa Kibugu ssaako n'okusiima emirimu emirungi gy'abadde akoledde Mukono Municipal Council ate ssaako n'ekitundu kye Seta gy'abadde akiikirira. Bannabyabufuzi bagamba nti baakusubwa nnyo wa Kibugu kubanga abadde ayaayaanira enfuga ey'amateeka ate ssaako n'enfuga ennungi, wabula baakusaalirwa nnyo kubanga omuwendo gw'abannakibiina abafa ennaku zino gweyongera ate gwongera okubannyika emitima, wabula ne basaba Mukama okwongera okubagumya ate ssaako n'okubongerako obukuumi bayite mu mbeera eno ey'okusoomoozebwa mwe bali naddala nga boolekera akalulu ka bonna aka 2026. Mukama yannyambye nti wa Kibugu nze omu kwe yagambye ebigambo ebyasembyeyo nga sipiika we nabadde n'omulwadde Mukono, so nabadde naye mu kaseera ako. Twebaza Mukama olw'obulamu bwa Charles nga nze sipiika. Abadde kansala wange nga tankola bubi, teyatusala nga ffe aba National Unity Platform, abadde agala ekibiina kye. Kirako yerala y'omukulu Namboze Bakireke MP eyaliwo wano e Mukono, n'amukwasa engabo n'amugamba genda otabaale, n'amukwasa effumu n'amwambaza ne flaga nga ginyambadde wano, n'amugamba maama genda otabaale baabalabe 7 basaasaanira makubo 7. So Charles kyemujjukirako nti abadde muvubuka muto naye nga muvumu, ng'akola ebintu mu ngeri ya kintu kikulu, kisajja kikulu, ate ng'awa abantu ekitiibwa. Abadde down aluma amannyo ne tumusaasidde nnyo, abadde amanja kanso
ne mugamba Charles kanso ya December guminkiriza muntu malova ku study tour nkuwe certificate yo of appreciation kule emirimu emirungi okweside bannasseeta tulumiddwa nnyo kubanga ffe ng'aba National Unity Platform tufunye enjega twakafiirwa abantu bana nze nakafiirwa kansala wange kansala Rachel Nakamanya wa Kiwanga Nantabulirwa ward abadde flag bearer ate nga youth councillor yafa nga amaze ofuna flag at the district we yavaawo kansala Zula nafa bane bakansala bange bafudde bangi naye Mukama yalonda abakulembeze siffe tuleme kulwana lwa bufofufu buno tugenda muziika naye Charles olunaku lw'enkya ku ssaawa 9 tulinayo special council era nkowola bannamukono bonna bajje balabe emirimu emirungi Charles gye yakoze. Council yankya special council ya Charles wa Kibugu ku council mukono municipal council mu Mayor's Gardens. Nkowola abantu mwenna mujje muwulire ebirungi bya kansala wammwe byakoze ne legacy gyalese. Naye nkubiriza era nga nze speaker kubiriza abantu mwenna abampulira n'abandaba twekebeza obulwadde bwonna mu lubiri nga tetunnafuna bapatana abaagalana olabe nti partner wange ayimiridde ku bulwadde obwa sickle cells obutafaali obwo bannange abaana bwe baba balwadde b'obulwadde obwo nga ba carrier to get a sickler tusobola obaseparatinga bannaye tuli mu bulumi bwa kika kya waggulu nga ffe bannamukono eddoboozi eryo ndiwaddeyo okulwa Katonda n'ensi yange Naabuta muganda waffe wa Kibugu wabadde abeera wano we tuli bayitawo mu Gulf Central. Twafunye amawulire ag'ennaku ku ssaawa zaabadde 8:30 nga abooluganda batubikira nti muganda waffe mulwanyi munnaffe kyatuvuddeko kya nnaku era kitiisa omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuza ekisa. Naye Honorable wa Kibugu abadde musajja ate erya ntama era abasinga abantu tumuyita ddoboozi lya ggwafu ddoboozi lya sseeta abadde flag bearer waffe ng'aba National Unity Platform nga yatukwatidde bendera okukiikirira omuluko gw'esseeta ebyala 10 tukoze naye era abadde munnankyukakyuka gotasobola kubuusabuusa tubadde tutambula naye ate nga bwalemera ku nsonga mwana wattu agiremererako ddala paka wegguka. Tukoze ebintu bingi nnyo ne wa Kibugu oyo gamba nga okulobinga amakubo gaffe okulaba nga galimwa okulaba nga tutuusa obuweereza ku bantu nga tulina Honorable wa Kibugu kiba kya bulimba oba kya bulyazaamaanya okugamba nti tetulumiddwa ng'abantu baggwafu. Bw'otunulira wano abakungubazi abasinga abaliwo bonna balonzi ba ku kitundu naye buli ajja ayogera ku maanyi wa Kibugu abadde ataddewo okulaba ng'ekyalo kyaffe kisituka naddala ekya Gwafu Central. Abadde musaale okulaba nga bannaffe bakulembeze bannaffe nga tubeera ne unity nga tukolera wamu okulaba nga tutuusa obuweereza eri abantu. Wa Kibugu abadde mwetowaze ffe ebiseera ebimu nga tutya n'okusaba naye akalulu nga ye ne bw'asanga mwana muto amufukaamirira ne bw'asanga mukyala amufukaamirira ne bw'asanga mulenzi amufukaamirira nga tekijja buzi nti akikola kunoonya kalulu naye nga kiri mu ye. Wa Kibugu tubadde naye nesega twafunako akakuubagano ak'olutentezi koyinza okugamba yes nga bakolera abantu abulawo bimulema kukkaanyaako naye nga ye muntu embeera mulemeddwa okukkaanya ku kino ate kiri bwe kijja nga mukwatagana ne mutambula. Kyenyinza okugamba nti tufiiriddwa omuntu omulungi tufiiriddwa omukulembeze n'era ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform tufiiriddwa omulwanyi timwenna mulabye ne struggle zonna zonna tubali nazo abaddengawo. Twayina wano president waffe we yakyala yava ku kitanda najja n'abeerawo okwaniriza president. Omuntu ng'oyo toyinza mubuusabuusa mu kyobulwanyi kyannaku nti afuleetayo ku Uganda mpya. Wa Kibugu wummula mirembe. Amawulire ga munnaffe ono omukulembeze munnaffe wa Kibugu Charles ekyamazima nze bankubidde essaawa 7:30 nga yakakutuka era kyankubye wala n'entambula olugendo lwe natambudde ekiro mu matulutulu n'entuuka waka okutegeera ekituufu kyennyini era nga nategeezebwako mabega nnaku nga 1-2 nti yali alwanagana n'obulwadde bwa sikosero badde bumukola ki bumutawaanya ebbanga eddene ng'ate ebiseera ebisenge mabega mbadde era mbeera naye nga manyi nti munafu era nga bw'abeera omunafu akubira nze essimu ne mutwala Naggalama hospital deni ne basobola okumukolako ne tumuddiza ne tumukomyawo. Wiiki ewedde
yazwaza muwala we wa myaka 3 era ne tugenda e Naggalama ne tumujjanjaba bamuteekako omusaayi then n'amala Mukama Katonda n'atusabira n'atusaasira era ne tumujjanjaba n'akola ki n'akomawo naye kyannaku nti ate mwana we omuto emyaka 3 gwabadde ajjanjaba ate taata abadde ajjanjaba yakoze ki yafudde ffe nga mu kifawe ky'ebyobufuzi kitukubye eddibu ddene kubanga ekyamazima Wakibugu abadde mpagiruwaga mu kibiina kya NUP abadde mpagiruwaga ku kyalo kya Gwafu West n'Entinda kubanga ebyo ebitundu byabadde akiikirira ate nno weewonye ku mulundi guli 2021 yajjira ku mupiira ekyomukisa nti abadde akoze bulungi ekisanja kye nga kinaatera okuggwako National Unity Platform nemulabamu obukulembeze obulungi era nemuwa kaadi yambuleera abadde flaga bearer ng'agenda kukiikirira omuluka gw'esseeta ogukola ebyalo 10. Namwandu wa Wakibugu Charles mu kwogerako naye atunnyonnyodde ebigambo bye yasembyeyo okwogera n'omugenzi era n'ategeeza nti abadde tata w'abaana omulungi abadde omuteesa omulungi nti abadde omukulembeze omulungi abadde ayagaliza buli muntu ssekinnoomu naddala abo abadde abamusemberera era n'ategeeza nti wakumusaalirwa nnyo kubanga alese abaana abato ddala era baasaba buli omu amuyambeko era n'asaba asinzidde wano ne yeebaza abo bonna abababeereddewo naddala mu kujjanjaba omwami we. Linnya lyange nze Nambuya Fiona. Mpiiriddwa omwami wange Wakibugu Charles abadde kansala ku municipal abadde muwabyanabyabufuzi abadde mukwano gw'abantu abadde taata w'abaana nga tukwasaganyizaamu nga family naye kinkoze bubi kaseera kano kubanga musubiddwa asyasobola kwogera naye kadde okuteesa naye naye bakungubazi bannange bonna mbeebaza bonna ababaddewo ku lwaffe beebale nnyo beebale ddala saawa zabadde 8 kitundu awo ekintu kyo kyabeereddewo. Mu bufu bwe bumu abawagizi ba Wakibugu wakati mu nnyiike nabo baliko obubaka bwe batubuulidde ku Wakibugu nti abadde omukulembeze omulungi abadde abeeyagaza nti era akiikiridde ekitundu kyabwe omulundi ogubadde gusookedde ddala era n'alaga obuweereza obulungi. Naye njagala kwebaza Katonda olw'obulamu bwe na byonna byasobodde okukolera okusingira ddala kyekika kyange ekika kye eky'empindi kubanga abadde amanyi Oluganda. Walengera ow'empindi wonna waaba abadde kata nalowooza kintu kirala kyonna abadde Wakibugu amutwalanga ensonga. Ensonga ey'okubiri Wakibugu ng'omuntu abadde ayagala nnyo ensi ye Buganda era emikolo mingi nnyo egya Ssaabasajja Kabaka ng'okutikkira awamu n'amazaalibwa abadde abyenyigira nnyo ng'abyenyigiramu nnyo. Emabegakaawo twali tukuza amazaalibwa ge kubanga bassaawo emisinde netwali naye netudduka emisinde naye olw'obukosefu bwe okusinza ye nga bw'abadde atunnyonnyola ng'abadde alina obulwadde obwa Nalubiri twalira lumu nga tudduka n'alemererwa agenda okuba nga agwa wansi amagulu gagize eki akolapusinze naye n'agamba ku lw'ensi yange n'ekitiibwa n'okumukagala Kabaka nja kubeera munkwateko tweyongere tugende. Mu buvumu buno obwo njagala okwebaliza muganda wange ono olw'okuba agenze naye alese omukulu baligasse gambo byampeddeko sijja kulimba kijje yafuddeko mukulu tuneeyoola bigamaze okutuuka demonako kansala kiikira ebitundu bino byonna nga ye muntu atwekwekerera ye muntu ayogera ekituufu oba akunako akantu nakuga nti munaki eno nsobi gy'oli kinakina kino abadde muntu w'abantu abadde wa mikwano buli omu abadde muganda we abadde taata buli omu amutwala nga mwakola ki taata abeera taata maama abeera nawe naye atubise mu kino bigambo byange bitono. Erinnya sikyo Fred Mbowa omusajja wa Mpindi oyo muto wanze mufulumye. Amannya gange Tibakaddu Isa mugwafawe wenzaalibwa era wenzikibwa mukozi ne Wakibugu okuva mu buto bwe
era nasomako yandiko mu kibiina kya wansi naye tukuze ne tuludde n'emyaka mingi ebbanga lyonna wakati bamu tufiire wakajja buli kimu era ku sande yansisekana nemuyita kansala naye ndi mulwadde genda batwala mu ddwaliro nawanika bwati emikono konze kale ebintu ebiri awo kyetulimu kyakikiri ekyomwoza nze kyeninga kyenyinza okunyonyola emusinga Wakibugu kyemujjukirako ye musajja abadde atukoledde era ng'akoze kuba nze mbadde ntambulako naye era y'omu ku bakansala abadde asanga amazzi nga gayonoonese n'akola netugenda omuntu atambula netugendako ne ku woota netukola ki netuyita abawoota nabo ne bakola ki ne batereza amazzi ago abadde kansala kyasinze tukolera era tumusubiddwa nnyo olw'ensonga eyo kuba abadde bange atukolera kuba nze mbadde ntambula negamba mbayisa tukole tutya wetaaga okutegeezaamu kagende ntukime abantu bategeezebwa kuba kimu kutegeeza ebiringa ebintu byenga byenyinza omwogerako omusajja wange oba muganda Wakibugu awezezza omuwendo gwa bakansala 5 abafudde mu kibuga Mukono ate ng'obudde buno yabadde yabwewa bbendera ya kibiina kya National Unity Platform okuvuganya ku muluka gw'esseeta mu kalulu akabadde kabindabinda aka 2026. Wumula Mirembe Wakibugu Charles. Eno ye Street Update for your daily news.